po jako akawuwo. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin ya Rabb. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Sheikh Thirman Kasule Ndirangwa asabye bannayuganda okufuba okulekawo omukululo ogunaabajjukirwangako babanga bavudde mu bulamu bw'ensi ng'okwogera bino asinzidde mu kusaba ekitagobwa mu ggombola y'eŋŋando e Butambala. Tusiime abakadde b'amaka gano abajjuluka ne bava mu bulamu bw'ensi aboogeddwako ebigambo ebirungi ebisaanira. Kyensuubira nti omuntu yandivudde mu nsi nga waliwo ebigambo ebirungi ebimwogerwako kubanga bakwata safaari naye byonna bibaakola ebirungi tebeerabiddwa. Ekyo kibeere ekifaananyi erifa abasigadde. Sheikh Kasule Ndirangwa yeebazizza nnyo bannakyewa abaawaayo ettaka ery'okuzimbako amasinzizo. Omanyi kyosiga kyokungula bw'oyisa obulungi abaawaayo mu kkubo lyamu ne beerekereza ne batemako kapoloti ne bagamba nti libeere ettaka lya muzikiti ne bawaayo ne bazimba. Ebyo ebikolwa ebirungi ebifaanana bwe bityo byebigenda okuzitoya minzaani zaffe. Ensangi zino bangi babadde ebyokwambala obukokolo abamu babyeviirako dda wabula Sheikh Kasule Ndirangwa ajjukiza bannayuganda obutakoowa kugoberera amateeka agafuga ekirwadde ki COVID-19 okusobola okukyetangira. Okukwata amateeka g'abasawo, masiki tuzambale, togirekayo. Bwe baga nti erimu ku kkuba erigenda okutaasa dabanga masiki ojambala. Tunaabe mu ngalo nga bwe batukubiriza ate tuyiwa amabanga. Sheikh Ahmed Katerega Salongo akubiriza abayisiraamu okuwaŋŋana ebitiibwa era n'afalaasira bayimaamu okulambula nga ku bantu be baweereza. Mulambule abantu bammwe be mutwala ate mubawe n'ekuddwa. Abantu ffe balina ebizibu naye muganja balambula muganja okola ng'obusembe bulagira bajja batutwalako bagende mu mbeera endala. Salongo Katerega era asabye bayimaamu ne bamasheek okwegatta ku kitongole kya Empowerment of Imams and Sheikhs for Development Initiatives in Uganda okusobola okusitula embeera z'abantu baabwe. Babeere nga basomesebwa nga bayigirizibwa ate nga n'akantu basobola okukakola ki okukayingiza. Y'ensonga mukamfu yamukwasiddwa eyaba Empowerment of Imam and Sheikhs for Development Initiative in Uganda. Kyekibiina kyayina yakakikwasibwa enteekateeka egenda kuba nnungamu insha Allah naffe tuli mu kintu ekyo munda. District Kadhi owa West Buganda Sheikh Mohammed Kyadondo awanjagidde abantu okulabira ku Sheikh Ndirangwa banywerere ku bigambo byabwe baleme okwefuulira mu kitinga embazzi. Tukusaba ekintu kimu tugamba nti bwe mbadde eno oba kati nzize eno kati nina kukola bwe nti wabula kuwanywerera kuba okola ki kuba onywerera tokyusa ebigambo nga mukadde waffe Sseeka Mukulu bwagenda bikyusa. Dr. Hajja Meru Sembaru asinzidde wano n'ategeeza Sheikh Kasule Ndirangwa nga we yatandikawo enkola ey'okubangula bamasheek okutambula n'omulembe era nga bakulaakulanya abantu ku mizikiti gye bakulembera. Njagala tukole puroguramu ennene eya Uganda yonna esobola okusomesa baseeka. Baseeka tebalina buzibu. Baseeka be basinga okubeera disciplined. Kyebabulako kiri ekigambo kimu information. Haji Saka Senduwara agamba nti wasaana okufunibwawo ekifo ekigazi ddala awayinza okuziikibwa abayisiraamu abatalinaako waabwe. Bakulembeze baffe mu busiraamu abasobola tuteese ekiteeso nti buli musiraamu buli ali omuzikiti gw'omusiraamu buli obaawo ejjuma tuyise akabbo olw'okugula ettaka enkoowe basobola okugula ettaka lya Limpo ku Masaka Road. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wa akhwatina wa asdikaina wa zumalaina wa mashaikhana alladhina shahidu laka bil wahdani